n'angamba leeta omukono gwo nkoleki nkusabire. Esther Wassemu omutuuze mu Nabukalu zone yaddukidde mu b'obuyinza oluvannyuma lw'okufeerebwa Abdul Bugembe ne Solomon Kizito Mukasa nga beeyise ba pasita ne bamubbako ensimbi ze. Ono okubbibwa abadde agenda bwayise kugula buviiri kwe kugwa mu basajja bano ababadde beeyita ba pasita abamuyimiriza nti ajjudde amasitaani. N'angamba nze ndi pasita nkolera Namugongo. Ndina kyaki gyesumbawo Namugongo. N'angamba kankusabire esaalundi leero ogenda afuna bakasitoma mu bungi n'obwo obuviri bujja kutambula tebugenda abeera bubeezaawo n'abutuusaawo bwonna ne buggwawo. Ng'oluyimiridde ne bamutegeeza nga bw'ajjudde ebisiraani era essaawa yonna waakukirira ezirakumwa nga wano we batandikidde okumufera. N'angamba olaba ono Ssaalongo mukazi we yalina obuzibu muki mu lubuto nga buli olubuto lwakola ki lwafuna lukola ki luvaamu. Nemusabira nazaala ki abalongo ono n'afuuka ani Ssaalongo. N'agamba n'ekirala ono Ssaalongo bamubbako ki ente ye. Nze nawe tansabirangako ng'ate naye yennyini mulwadde asula ayogera yekka ayogotana muntu. Wano bamusabye ssente zaalina basooke bazisabire era ne bamulagira okunaaba mu ngalo mbu ebisiraani byonna bigendere ddala. N'angamba tuddeyo ewaka oleeta amazzi okole ki nkunaaze mu ngalo ebisiraani byonna buli bizinesi ekyokola buli kimu kikole kitambule. Kati nze olugi n'agamba sobireeta simu enkukwate ne ssente ogenda oleete ngenza oleeta amazzi ngenza ofulumanga wa. Ng'amaze okuzibuka amaaso nti bandibanga bamubbye alayiza enduulu okukkakkana nga ababiri bano bataayiziddwa. Kati oluze wano eno ntuukidde ku musajja abadde abamuyita nemunyonyolako nengenda we nti nesanga ono by mistake wali mu buyumba nemuyita Ssaalongo n'agamba nze sibeeranga kaani Ssaalongo ngamumayono naneganira babadde ne banayiba be mbadde nditambula ndibanoonya. Bano nga bakwatiddwa batwaliddwa butereevu ku Erosi era ne bakkiriza nti ddala kituufu ba pasita. Erosi nalona bisaasi sibangako mubbi ate nabo okunkwata sikyategeeza nti balina omusango nabo bagendera amateeka nga bwe gabalagira. Oba omukazi akuwalana ne anti nsobola okukiza simumanyi simulabanga nako ebbanga lyemmaze mu Kimumbaasa. Nze mbuulira kigambo kya kitange. Mpola katufune ku space kati. Mbuulira kigambo kya kitange. Kitaawo yani? Kitange. Nze erinnya eryange abandi badde bampita mu by'omwoyo bampita Yahusha maine. Buli muntu yajja abazadde baatuwa ebigambo ng'amanyi twakuzibwa ge baatuwa. Yahusha kitegeeza ki? Sirina bukakafu kuba nze ndaze ebiwandiiko byonna bindaga nti musumba ne Bayibuli agitulazaawo. So kati simanyi kubanza obusumba bwe Uganda obuzibu bwe tulina tebabusomerera nti oba bulina empapula. Abdul Bugembe y'omukazi amwegaanye era zino n'aziyita nkweza sitaani. Ate ekyokuba nsulawo nze nakugamba okuva olubereberye sitaani yakola ebibi. Kati sitaani ekyo kyambala kinyambazizza nenze sibangako mubbi. Kyendogera wano kyendokwogera nejje munatani gye nayongera nze siba mubbi. Musulawo abantu. Ne bwogenda kwaso player wensabira bonano babuuza nze siba mubbi siba muntu yeronda. So this is more expensive than a phone. Seriously. Ono pure gold totoza mama soko sendeze kama nenda nandigenza okubba amazima essimu nali Bulaaya emyezi 9 emabega mama mbadde UAE 9 months ago and it is clear proof abeyo bakugamba tetufunanga mukozi asinga ono musajja ono talina kisinaganga bakama bange lwaki ntuuka wano n'entandika 6,000 nali nkolera bukadde 8. Abatuuze mu Nabukalu zone bagamba obubbi bweyongera buli lukya mu kitundu kyabwe. Subira Kawempe yesinga obubbi wanene. Babbi bali wano bakubba emisana tugeze obadde otambula ova Kalimoko. Oyinza obutatuuka naddala wali eri ku mwala ababbi bali awo. Abantu bonna buli omu yatambulira okubeera king kitegeera. So lero ensonga eyo nkubiriza abantu okwebereramu enjogera y'ennaku zino weeri. Ababiri bano batambuziddwa ekyalo kyonna n'oluvannyuma ne batwalibwa ku poliisi y'e Kawempe. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Rachel Kawala agamba okunoonyereza ku bakyala kimpadde bano kukyagenda mu maaso. Ekirungi bano bakwatiddwa ng'era bajja kuba basindibwa mu mbuga z'amateeka. Hasifa Nanvuma, Agafeeyo ku Spark TV.